Show some love. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga asinzidde ku mukolo ogw'okutongoza enkambi ya She Cranes e Lubowa n'alagira abakulembera omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga essira okuliteeka ku kusasula ensako y'abazannyi wamu n'okubalabirira obulungi nga beteekera empaka za World Cup. We will need a report and evidence of monies being paid to these respective daughters of ours who participated in UK and New Zealand. We will need that report. Ono era alagidde abakakiiko k'ebyemizannyo bakkirize ttiimu y'eggwanga awatali bukwakulizo okutendekebwa e Lugogo mu Indoor Stadium kibasobozese okwemanyiza ekisaawe ekifaanagana n'ekyo mwe bagenda okuzannyira empaka. Ne minisita atusuubiza nti bagenda tuwa Lugogo. Agenda kwogera ne this is a national team yetekera World Cup n'olwekyo asuubiza nti agenda kulaba nga Lugogo etuweebwa okutrainingirayo abaana. Abazannyi betwogeddeko nabo batubulidde nti basanyufu nti ekyokusasulwa nga tebanagenda mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna kyakubongera amaanyi. Yeah, indeed. Ebadde y'amaanyi gye twetaaga okubanga tweyongera kuba tusobodde okubanga tu-exposinga biki bye twetaaga mu kampu yaffe okubanga ebeera successful. So kituyambye nnyo era kitubusizza nnyo n'okubanga tugenda kwongera mu training yaffe. Mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna Uganda yateekebwa mu kibinja D omuli New Zealand, Singapore ne Trinidad and Tobago. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.